الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Tutendereza Allah tabaraka wa taala tuli wasanyifu okuba nti atwongera buli kiseera obulamu era n'okutukozesa oboolyawo gino emirimu gye tusuubira nti mirungi egy'okusomesa naawe emirimu gya kukozesa egy'okusomesa gyonna mirimu mirungi. Tusaba Allah tabaraka wa taala akkirize, naye tetwerabiranga bulijjo okumusaba nnyo Allah atuteeke ffe aboogera atwogeze ebyo ebiruŋŋamya emitima gy'abantu n'okudda eri eddiini entuufu gye yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nammwe abawuliriza era abalaba abateeke mmwe abo abawuliriza ebigambo nga bingi naye nga balina akasengejja akatwalamu ebisinga okuba nga birungi ne bakoera ku ebyo ne basonyiwa ebyo ebiba bisobye. Omulundi oguwedde twabadde tutunuulira kye bayita al-dhulum, obulyazaamaanya. Mujjukire tuli mu kulaba al-buyu' al-muharrama, biki oba okutunda okwa haram, okuli haram. Era nitugamba nti ebifuula okutunda okuba nti kuli haram bijjira mu ngeri ebiseera ebisinga za mirundi esatu. Waliyo engeri endala naye ziri oboolyawo zinaasigazibwa abo abayizi ba sharia bagenze ewala. Ffe twagalamu zino ssatu: al-dhulum, obulyazaamaanya; al-gharar, al-fahish, excessive uncertainty, okuba nti oyingidde mu kintu nga tokimanyi kati okumanya kwakyo tujja kuba tukulaba mu maaso awo. Ekisembereyo ddala yeki ye riba. Omulundi oguwedde mu episode 7 tubadde tutunuulira ensonga ezikwata ku dhulum, ku bulyazaamaanya, era nga tuwa example ne tugamba nti zino example zetuwadde si ze zokka eziri mu katale. Era ne tugamba nti okutunda ekintu ng'owanvuya ebisale tekikkirizibwa. Togenda kugula naye ofuuse ensonga lwaki ebisale birina okulinnya. Ne tugamba okukweka obumogo, ne tugamba okugula nga ne munna akyagula. Tubakubiriza okuba nti mulaba episode eyo. Era kye twasembyeyo kikyabadde kikwatagana ku ki ihtikar, okuba nti tutereka ebintu birinnya emiwendo, akatale kafuuke ka bbeeyi nnyo, abantu bibakaluubirira okugula naye nga tubibasedde ffe. Kati ebyo twabiraba era twabirayo mu episode eyo eyawedde. Ne tugamba nti tugenda kukola continuation, tugenda kukomawo mu eno episode ate tumalirizeeyo examples tuyina wano. Nammwe temwerabira kuba nti mutuwa examples ebyo bye mulaba mu katale nga birabikanga ebyobulyazaamaanyi nga twetaaga okuba nti tubikola ki, tubyogerako era twongera okubyetegereza. Olwaleero tugenda kumaliriza ensonga ziringa 3 oba 4. Ensonga gye tugenda okutandikirako nga nkulu nnyo mu nsonga ezirabikiramu obulyazaamaanya ng'obusiraamu bwajja ne bukiyingiramu y'ensonga gye bayita tas'ir, pricing. Pricing, okugereka emiwendo gy'ebintu. Okugereka emiwendo gy'ebintu. Amanyi bagamba mu definition ya pricing oba tas'ir, an yulzama attajiru bi an yabi'a bi si'rin mu'ayyan, kwe kuba nti omusuubuzi akakibwa okubeera nti ebyamaguzi bye byatunda abitunda ku muwendo omukake, nga si yagulonze, nga akatale si ke gagulonze, wabula waliwo amaanyi ag'enjawulo agakaka omuntu okutunda ekintu kye ku muwendo okola ki. Al aslu fi tas'iri tahrim, kituba tumanye nti tuba tuwogera mu busiraamu oba mu sharia ku pricing n'okukaka omuntu okutunda ekintu ku bbeeyi gy'ateesiimidde, oba nnene nnyo
oba ntono nnyo it doesn't matter naye kasita omukaka akitundira okwo kyomanya nti sharia yeetandika egamba nti ekyo ki ekikolwa kiri haram eri abulyazaamaanya era obulyazaamaanyi obwo buddayo ku kuba nti mu sharia era muzimu ku principle ezifuga ebyokugula n'okutunda n'okukulangala n'abantu la yajuzu tekikkirizibwa atasarrufu fi milki lghair okuba nti omuntu yenna akolera mu bwannannyini bwa munne ekintu kyonna ng'ono takkiriza min ghairi idhni nina ettaka lyange olitunze olipangisizza abantu sinnakuwa lukusa nina ettaka lyange onkaka okulitunda saagala kulitunda obusiraamu buprotectinga era bukuuma nnyo obwannannyini nini kintu abanyini kintu takakibwa kukikolamu kintu kyonna kyatayagala kukola ki kati n'okukitunda ku muwendo n'omumukakako omuwendo gwalina okukitunda nakyo kigwa mu bulyazaamaanya obutakkirizibwa kuba nti obuteeka ku nannyini kintu kati ekyo kyebayita pricing embeera neweeba ekalubye nnyo obusiraamu tebukaka muntu kutunda kintu kuki eyo ye foundation kwe tuzimbira okujjako mu ngeri zetugenda okulaba mu maaso awo esharia we yataataamuko okuba nti omuntu akola ki akola ekyo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku hadith ya anas bin malik radiyallahu anhu ebisale byalinnyamuko nga bwe mutulaba mu uganda ku ssaawa eno leero 16 oba 17 Januari 2023 buli omu agamba economy fe abantu tukaba economy mu Uganda nga ebintu ebyamaguzi birinnye nnyo emiwendo nti abamu muffe tukuba n'endulu gavumenti eyingiremu ekwate ku bbeeyi y'amafuta eyingiremu ekwate ku bbeeyi y'amatooke eyingiremu ekwate ku bbeeyi y'omuceere kawunga kama twagala intervention ya government kyenyini ekigenda mu maaso kati si kipya eno singeri mpya mu nsi muno omulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ashitegeeza nti ghala si'ru fil madina baba bali mu Madina basuubula akaseera katuuka ebisale by'ebintu ne bikola ki ne birinnya nnyo nabo batagamba nti economy ne bajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba ya Rasulallah owaye gombaka wa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ali mu position ya bwa nabbi gwe twogerera ate ali mu position ya bukulembeze kuba nabbi bwe yajja mu Madina gwe bakwasa obukulembeze era yateekateeka amateeka agasookera ddala okuba nti gagenda kuwangayirwako amadini ag'enjawulo abasuubuzi mu katale agagezaako okuba nti gateekawo embeera etegerekeka mu katale nga eri fair eri buli omu azza okutunda kati nabbi bamugamba nti sa'ir lana ghala si'ru fasa'ir lana ya Rasulallah ebisale birinnye economy ekaaye tuyambeko oteekewo emiwendo nga jjo gigenda kufuuka jatteeka okuba nti buli musuubuzi agigoberera ku bintu ebyenjawulo fye bye twetaaga so tekyakasooka kubaawo era nabo bakabira gavumenti nga naffe wetukabira ki gavumenti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate no hadith era bye bimu ku birago bwa nabbi we mu mazima ddala kugamba yali badde akukali kaseera kakulaga lyanyi kubanga abali bakosebwa n'omuntu wa wansi bali bangi kati omuntu yenna nga ayagala kulaga bwa nabbi bufu asobola okukozesa omukisa ogwo akunge abasigadde bonna alage nti mukole bwe muti okufuna ki that cheap popularity abantu baberenga tulina omukulembeze afa ku bantu ba wansi nabbi sallallahu alaihi wasallam olwokuba teyali mulimba yayita noonya tutumu yayisi munnabyabufuzi nti kakozese opportunity eya covid oba eyaki embeera embi afune tutumu kuba yali teyeesimbyewo Allah tabaraka wa ta'ala yali amusindise nga ye mukulembeze yagamba inna allaha huwa almusa'ir Allah tabaraka wa ta'ala yagereka emiwendo sinze tuli fena nabbi ali mukulayinga foundation abamuze bagamba nti obusiraamu buwa ekitiibwa eyali badde free market economy
je tutayinaawo of course anyway naye nga tugezaako kuba tugituukako mu free market economy buli omwatunde buli omwavuganye ebiseera ebisinga kitegeeza tugenda kuleka supply ne demand ne factors endala eziri nakyo mu busuubuzi zikole omulimu gwazo kati nabbi olw'okuba yali si munnabyabufuzi anoonya kumwagala kana akaseera newankubadde kaali katuufu kakola kintu kitakkirizibwa nabbi teyakikola n'agamba nti inna allaha huwa almusa'ir allah tabaraka wa taala mumpulirize bulungi mmwe abaswahaba nabbi nga bategeeza yagereka emiwendo alqabid mukitegeere okuva n'olwaleero nti allah era nga basiraamu bwe tukkiriza yakwata mu riziki kubanga yennyiniyo albasit lwayagadde okuta allah tabaraka wa taala yakola ki yata era bino bitendo nabbi sallallahu alaihi wasallam abamanya aqida n'abafaayo nnyo ku aqida wa asma wa sifat olwo mutandise okutegeera bitendebwa nabyo allah naye ebimu tebikolifayinga kubanga iki mannyage ekyo mujja kukisanga mbasomesa ba aqida kati tukusibira kusanga ng'otuumye olwokuba nabbi yagamba nti allah ye musa'ir tukusange ng'ate otuumye omwana wo nti abdul musa'ir omuddu wo yagereke ki yes allah nabbi amutenze nti musa'ir yagereka emiwendo gy'ebintu naye abamanyi tebagamba nti erinnya lyakolifayinga okufuuka erinnya lya allah allah yagereka emiwendo allah tabaraka wa taala yakwata mu riziki allah yagita kati abalaga we watuufu ewokulaga kitegeeza nawe ng'oli mukulembeze mu mbeera efaananaku eti yesi ya byabusuubuzi naye guba mukisa gwakuzza abantu eri ku aqida eya tawhid allah tabaraka wa taala yennyini ki kubanga bo bajja wa nabbi abataase economy nabbi n'abasindike wa allah tabaraka wa taala kakati gwe bajjeewo ku mulyango nga munnabyabufuzi ng'akulira ekitongole gundi n'otandika mbu okuwandiika amabaluwa yes ojja kugawandiika naye abantu beerawo nga bawadde message nti embeera yonna egenda mu maaso allah yagikwata yagita era yamaliriza agamba nti arrazaq allah tabaraka wa taala era yennyini riziki yagikola yagabirira ebitonde bye so nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abazzeeyo ku nkomerero n'agamba wa inni la arju nsuubira wa inni la arju an alqa allah nange gwe mulaba wano muhammad sallallahu alaihi wasallam nsuubira era njagala nnyo okutuuka ewa allah tabaraka wa taala wa laysa ahadun nga tewali muntu yenna yatlubuni bimadlamatin min malin aw fi malin aw damin nga siinaawo muntu yenna amanja nti namulyazaama ekyetwagaddemu mu bujulizi bwonna bwe twogedde twagalamu kigambo ekyo nabbi ng'ayogera ku kuteekawo emiwendo pricing ku nkomerero ya hadithi yagamba tayagala kusinkana allah oba asuubira okusinkana allah nga tayina ku mikono gye madhlama bulyazaamaanya unfairness gwe twogerako nti nabbi ekyokupricinga yakiyita unfair yakiyisa bulyazaamaanya era n'agamba tayagala kugenda mu maaso ga allah nga waliwo agenda okujja amugambe nti muhammad oyo kutwayo ku nsi yatuukakako kino ne tutunda ebintu byaffe ku miwendo gye tutaasiima ayi allah tomuyisaawo nabbi ng'ali mu kukidduka ekimu ku biraga nti mu busiraamu okuyingiza oba okukaka abantu okutunda ebintu ku ssente ze bataagala kubitunda tekikkirizibwa of course nabbi yamaliriza gamba bidamin mu kuba nti omuntu afudde awo maali ne mu maali yaabwe awo nwe tujja obujulizi obutulaga nti nno pricing oba okugereka emiwendo okwempaka okuva mu gavumenti tekukkirizibwa era bwekuba tekukkirizibwa mu gavumenti ng'ate yateekebwawo kuba nti abantu ebayamba kitegeeza nti ne mu mbeera eza bulijjo ezaffe ng'abantu tokkirizibwa kukozesa lyanyi lyo bwe ng'omugagga abantu bakuguze ettaka lyabwe ku mpaka ate bali kuguze ku bbeeyi gye basazeewo ate muneegwanyi n'ekkooti amanyi abali mu kkooti olina emikwano mu gavumenti byonna bulyazaamaanya tebukkirizibwa however gavumenti erinawo ekkiririzibwa okuba nti eyingira mu bitendo tugambye nti kyo nga kyo tekikkirizibwa okutwaliza ewamu naye mu prinsipe eyo obusiraamu ate bujjamukko embeera ez'enjawulo ng'ate zo kiyitiridde ne bujja butaase abantu ba bulijjo okugeza
tusobola okubeera nti abasuubuzi abo nga bwe twagambye mu episode ewedde abaagala okutunda ebintu ku bbeeyi ya waggulu babiholdings babikoze kye bayita ihtikar babiterese emiwendo girinnye abo twagambye era tuddamu tugamba awo gavumenti ekkirizibwa bwekizuula ne evidence kubanga tetwagala kugamba nti gavumenti yazudde nga tewali evidence buyinza okuba bulyazaamaanyi nga abasajja baali bateeka bintu byabwe kati olina okuba nga gavumenti ministry of trade ministry of whatever yenna ali responsible olina obukakafu nti abasuubuzi abcd bali mu kukola kino bakwese bino birinnye ebbeeyi awo oyinza obbakako bitunda si kyokka obitunda ku miwendo egiri fair egimanyikiddwa mu katale. Ensonga ey'okubiri gavumenti wekkirizibwa okuyingira mu bintu by'ebisale n'okuyamba ku bantu idha kanat as-sila muhaddada min jihat waliwo ekiseera ekibeera nga si'ru as-sila ng'emiwendo gy'ebyo bye batunda ekitongole kyagigerekadda. For example ayinza okuba nga tugeze umeme simanyi ba contract bye bakyali mu contract naye wano mu central region tugeze umeme yagerekadda nti unity y'amasanyalaze yaki ya sente bweziti kakati ono gw'omugamba akuteereko bambi tunaakubiyiga gamba akwongeramuko ku sente unity ali mu kugyongeramu ebyo byonna byolaba ebyo bikkirizibwa gavumenti okuba nti ebiyingiramu lwaki kubanga ebitongole byagerekadda nti kino ekintu kya sente bweziti oluusi baba tebagereka regulator oba n'abala baba tebagereka naye baba bassaawo ceiling ne bw'otunda oddamu ekyo ekyamaguzi tekisukka sente bweziti kati nga abasuubuzi bakola ki bazanyira wakati wa wansi wa ceiling eyo ebyo bikkirizibwa okuba nti bikolebwa era tebibalibwa mu kuba nti biyingira mu bulyazaamanya bwe twogerako. So omusiraamu tulaba episode eno n'agenda mu katale n'akola khutuba namba n'agamba gavumenti etunyigiriza ngaffe abasiraamu bannaye n'eddiini tebikkiriza embeera bwezityo gavumenti ekkirizibwa okuba nti ezikola ki eziyingira. Embeera eyokusatu idha kaana as-si'ru mimma yahtajuhu an-nas ekyamaguzi kiyinza okuba nga ekyetaagibwa okutundibwa abantu bakyetaaga. Twabadde mu covid wano katugeze kampani emu ezudde eddagala lya covid buli omu atidde mujjukira nga gavumenti ebiyingiramu nalaba n'omusajja wa covidex professor Ogwanga ng'avuddeyo agaba naye tukatunda sente bweziti oba mubijjukira tukakolera sente bweziti tukasuubuza sente bweziti kati yenna agenda okakuguza ku pharmacy oba wonna asuubira okuba nti ajja katunda mu sente bweziti. Ebyo gavumenti ekkirizibwa okubikola olw'ensonga nti akaseera abantu ke balimu ka covidex bakakola ki bakeetaaga era eddagala abantu balyetaaga. Ebyo gavumenti ekkirizibwa okubikola ki okubiyingiramu. Akaseera kasobola okutuuka nga omuntu omu azudde eddagala ly'ekintu mu ggwanga erigenda okuyamba okuwonya ekirwadde mu bantu ekinene kimazewo ebbanga kibasumbuwa. Gavumenti ekkirizibwa okuyingiramu era n'emukaka. Of course yo nga gavumenti esobola okufuna engeri gye mu compensatinga olw'amaanyi na biki wabula bo abantu basobole okuba nti bafuna eddagala eryo ku budde mu budde ate ku miwendo gye basobola okuba nti bafuniramu. Ekyo kitegerekese bulungi. Of course ensonga endala eziyinza okugwawo mu pricing nyingi nnyo ate enkulu nnyo. Nga tunabagenda ku nsonga eyabadde yakutaano mu nsonga oba mu example zetwasazeewo okuba nti tuleeta eziraga obulyazaamaanyi obujja mu kutunda n'okugula. Ey'omukaga tunakugijjako waliwo issue entonotono zetwetaaga ate okuddamu okutegeera ennyo mu nsonga ya pricing ono nga tuvudde ku bya gavumenti kuba yo gavumenti tumaze okukakasa n'okukitegeera nti gavumenti tekkirizibwa kuyingira mu bisale okuggyako mu mbeera eziri exceptional. Abatunda njagala tufuneyo example wano ezijja okutuyambako ffe ngaffe abali mu bizinensi eza bulijjo nga tuli gavumenti. Ba marketing strategists balina ebintu balina ze bayita pricing strategies. For example waliwo kye bayita penetration pricing. Oli company mpya
akatale kajjudde abantu bonna batunda onoonya engeri gy'ogenda kayingira naawe ofuuke w'amaanyi muko kati bamanyi kampuni ezo empya zimanyi okusala ebisale si mu ngeri eri gye twagambye ey'okuba ne monopole eyagala abalala bonna bafiire wabula osalamu ku kasente osobole okuba nti osika attention y'abantu oyingire mu katale ako oyinza okuba nga oyize nga telecom company oli company empya mujjukira wano Walidi bwe yajja n'asooka n'ateekawo free calls n'ateekawo ebintu bingi nnyo ebya-attractinga ki abantu okuba era abantu bangi abasinga obungi muffe twafunirawo ki Walidi of course kati yafuuka ki Airtel of course ndowooza ne Walidi yennyini ate yava wa Museltel bwe baseerabidde kati then netujja nga tutambula naye kyetwagalamu nti mu kukwata akatale balina ebintu bye bakola nga biri abnormal ne bisika ne bibawa at least w'okutandikira mu Uganda era okuva ku olwo mpaka kati baali tebannaba kutambula bubi kati that penetration pricing MTN oba n'abasigadde mu telecom companies tebavaayo ne bagamba nti nno oyo atukoze eki atulyaza amaanyizza mu sharia bayinza kuba nayo sharia advisor ekyo kikkirizibwa ono akozesa amaanyi g'ayina okusaddaaka ku by'ayina mu miwendo egyo egikkirizibwa so okusuula banne era kyova n'abalala nabo tebaagwa lwa nsonga eyo nti bagudde naye penetration pricing akkirizibwa mu busiraamu kasitaba nga tagendereddwamu kusuula business zisigadde nga kyetwayogedde mu unfair competition mulundi oguwedde mu episode ezaggwa kakati tugambye ekyo tekiri haram economy pricing tusobola okuba nga tuyina mulaba ennyonyi zino nga zigenda kutambula bayinza okugamba bw'ogula tiketi kati tiketi ezisooka nga 20 ez'ennyonyi ne bazikuguza ku $2 example tuba tutuuka mu maaso awo ennyonyi y'emu flight number y'emu ne bagamba kati tiketi zaaki za 3 ne bagamba nti kati nawali zaaki kati zifuuse za 6 ekyo nakyo gyekiri mulaba nti tuli mu kugereka bisale okubizanyisa tulina okubitunuulira sharia ebiramulo ekyo in fact mu nnyonyi y'emu mulimu business class mulimu ne economic class nti abatula mu business class basasula sente nnyingi okusinga abatula mu economic class naye ng'ennyonyi y'emu hours ezimu ne gye balaga yewamu ebyo biramulo bitya of course ebyo byonna tebiri haram tuleeta examples zino ku nsonga ya pricing omuntu tabuzaabuzibwa nnyo ng'emu confusing era togenda nogaa nti abo bali mu kulya haram ennyonyi emu ebifo by'ennyonyi emu obitundu otya ku sente ez'enjawulo ebifo ebyo bya nnyonyi eyo babirinako obwannannyini ate tebirina bwe bigenda kukola ki kukosa mu mbeera efaanana bwetyo kati bakkirizibwa okuba nti batambulira mu nsonga ezo so musobola okutula ku nnyonyi nga mwena musasudde sente za njawulo twogedde nno ku nnyonyi muganda nga Rajab naye ate ne taxi zennyini abantu zebalinnya kazibe boda omuntu atambula ku boda ne bamutwalirawo 1,000 omulala najje bamutwalirawo 5 mu lugendo lwe lumu okuggyako ng'ono atutte 5 mu butuufu abbye kubanga bannayuganda tulinamu embeera gye baŋŋamba owa boda ojja mu kibuga awo nga wolaga tomanyiiwo n'omubuuza nti ŋŋenda gindi omanyiyo nti emanyiyo ne bw'aba alengerawo bw'ati muyinza okunjulira abatugoberera asonga wala ne yeetolola bw'ati neyefuula nti kati akoze eki akuleese kati obubamu obulyaz'amaanyi era tujja kulaba nti obulyaz'amaanyi tebukkirizibwa kubanga oba oli mu kulya ku muntu sente ze bilbatil nga tasiimi nga singa wamusongeddewo teyalisimye kuwa sente ezo kati obulyaz'amaanyi bulala wabula ekyokuba nti muli mu taxi emu oli agaye nti bano benzijja egini batwalira 10 benzijja wali batwalira 12 ayinza okukizuulira awo mu katale nti kati yeetaaga okwongeramu kasente olwokuba abantu bangi ebyo byonna ebyokukyusakyusa price ezo tebirina mutawaana okuggyako nga transport agency eyo
ekoze ekintu nga kikalubiriza nnyo bannansi government esobola okuinterveninga nga mumala mu covid nga abaana bava ku masomero lockdown etandise basi zirinnye nnyo motoka zirinnye nnyo government nebaakubye yajja negamba nedda basebo mukole bwe muti naye era teyali successful nnyo yatuuka n'okuteekawo basi ezaayo mu ngeri ez'enjawulo okuba nti zitambuza abayizi so it is not a very easy thing. Waliwo kye bayita price skimming nakyo njagala tukitunuulire companies bwe zijja mu kitundu nga tewali competitor yenna tewali company egifaanana yazze mu kitundu ne ziseera nnyo then competitor wajja ne zisala ebimwendo kyatutuukako wano mu Uganda ebiseera ebyasooka ebya MTN ne Celtel baseera nnyo service z'amasimu era mba abamu kireka muyinza okuba temubijjukira naye ng'ate si byawala nnyo simanyi sim paaka simanyi service fee simanyi biki airtime nga basembayo obunene yali wa mitwalo 2 oba mutwalo sijjukira bulungi kwegamba ne batunyuunyuuta nnyo because kyali kipya kati oluvannyuma ne bakola ki ne bassa ebisale ebyo ekyo kifaananyi kimu ekifaananyi ekyokubiri kye bayita premium pricing kwe kuba nti company esobola okujja n'eteeka omuwendo ogwa waggulu ennyo ku bimu ku products zaayo neba nga yeeseera nnyo of course bino byombi tebiri haram tebiri haram olw'ensonga tebyali tebikwata nnyo ku bulamu bw'abantu ebiseera ebyo Celtel yaseera abantu nnyo era yababba nnyo ssente nkuyise kubba naye si kigambo kituufu kwogerwa muwalimu naddala ku mpewo mujja kunsonyiwa yatwala nnyo ssente z'abantu mu biseera ebyo naye abantu tebaafa era abagagga be bakwata essimu ezo abatalina ssente twali tutambula byaffe kati olaba nti ekyamaguzi kye bali mu kuzannyiramu mu kaseera ako n'okuseera tewali gwe kikosa nnyo ky'amaanyi era abantu abaali bagikozesa baali happy okukikozesa actually bategeera luvannyuma nti bisobola okuba ebyalayisa okusingako nga competition etandise okukola ki okujja oluvannyuma era competition bwe zajja walaba nga amasimu gakyuka nnyo so competition byemu ku byetuyambamu naye nga kyenjagaddemu nti oli ayinza okugamba ii baatubba baatulyaza amanya bajja nga wokka be baliwo era nga bazze kutunda service zaabwe balina products ze batunda era ne bazituguza ne tuzigula nga tuli happy kati tutegeera luvannyuma nti baatuseera toyinza kugamba nti ki bakola haram ekyo tukitegedde bulungi n'ekyokuba nti waliwo company eseera perfume waayo hajati gwe basedde nga bamuguziza tulina sharia ziryawo nnyingi za njawulo eno Gucci eno simanyi biki eno kuma biki oba kuseera ka Gucci ng'omanyi toyinza gamba nti batusedde zonna sharia ziryawo ziri material yemu oli brand ayinza okuba gyakola ki gyaseera ndowooza tuli tutegeeragana ku nsonga ezo muzimu ku nsonga ezijja mu bintu bya pricing nga byetaaga okutegerekeka waliwo akantu ke nasanze ke bayita psychological pricing kanono ka example ke baba bakayise price point perspective oba triple P mutera okukasanga ng'ekintu kibadde kirina kuba ne bagamba nti kyami twaleesa tumukenda mu 9 kwegamba ne bajjamu akantu katono nnyo gireke kuba mitwalo 4 akantu ako bakakola ogezaako okumanipulating oba mukimanyi bulungi nti pricing oyo yomu kungeji bamanipulating emitwe gyaffe bakumanipulating within reasonable dimensions osobola okuba nti ogula akasimu ako era kakala ng'omukamanyi nnyo kasimu empya emitwalo 3 mukenda mu 9 simanyi biki memory card yakakaaga ako fena tukawulira mu Kampala nga tutambula ako kebatekako ne basalamu akantu kamu okukyusa figa tekali haram oli tagamba nti batulyaza laba bwalimba abantu kumpi eyo mitwalo 4 kubanga biseera esinga tugamba nti era $9.9 ezo kumpi $10 togamba nti batubuzaabuza ekyo bakikirizibwa okuba nga bakikola era tekirina mutawaana era ensonga yokka gye mmanyi gye nteebereza mu bintu bya pricing bino eyinza okuba haram
yensonga yokwata product nga yemu mu kitundu kyekimu nogitekako price tags ez'enjawulo. Ice cream y'omu, brand y'emu, n'okwata ono ice cream n'omusako $1,000 n'omusako $2,000 naye nga product y'emu. Olowoozesa abasigadde nti eno y'emitwalo kuba waliwo abantu nga balina biases, bw'alengera kye baseera kyagula. Abali bawangaliddeko mu Bawarabu oba bawangayirayo nga mutulaba mukimanyi bulungi. Omuwarabu ye muntu nga bwe kiba kyalayisa akiddukako n'agenda kukikola ki. Era abasuubuzi abakola mu ze bayita mahallat tijariya, mu maduuka agabalinga amaduuka g'e Saudi, batunda ebyokulya, chocolate biki, naddala nga si tebimanyikiddwa nnyo obukeke tebumanyikiddwa nnyo mu Saudi nga babukola ba foreigner, batera okukikola keeki y'emu buli kimu kyekimu naye kuno nassako $200 kuno nassako $100. Omusaudi ye mbwongo bwe yajjanga oba bw'ajja ku dduuka eryo agambe naye 10 kirabika yeesingako ki kati oyo haram. Oyo ye haramu yennyini mu pricing, kubanga ogendere wadde ebintu bino byonna bibyo oli waddembe okubitunda ku bbeeyi gy'oyagala, wabula okozesezza olukujjukujju okulimba munno n'okumulowoozesa nga toyogedde nti nno kino kisinga kino era n'omubbira okwo sente ze. Nkozesa bubbi naye nga sitegeeza obubbi mu sharia, wabula obubbi mu njogera y'ekina Uganda n'omuggyako sente. Kakati ekyo ate kyo mbadde sagala tukiconfusing ne point endala nga nayo nkulu nnyo. Wano twogera nga business y'emu tutuddewo bwe tuti. Njagala nnyo kye tusoose okwogerako ekyokuba nti n'edduuka lyerimu keeki oba ice cream y'omu naye mutaddeko price tags ez'enjawulo okulimbalimba abagenda okugula nti oba oli awano quality yanjawulo era ono biki, ebyo nga biri wamu. Naye sagala tukiconfusing ne oba mwali mukirabyeko kye batera okuyita geographical pricing. Nsobola okuba nga nze amafuta gengula oba ebyamaguzi byetutu kyamaguzi kyekimu keeki y'emu naye nga bbeeyi yaakyo entinda yanjawulo ku bbeeyi yaakyo ekireka. Ekyo ate sagala tukiconfusing. Kisoboka okuba nga amafuta ag'entinda Shell egatunda sente za wagguluko okusinga ku mafuta gawa gewalala. Kakati yo pricing esobola okulowoozesa omuntu nti nno Shell etubba bali ebagira bweti ate lwaki egatunda bweti, naye Shell oba abatunda ebyamaguzi ebyenjawulo ekyo bakikola ogezaako okuba nti bajjayo embeera y'okuba nti buli kitundu kiine okuwangaalira mu buli kitundu kwa njawulo. Sente ze weetaaga okufuna ennyumba gy'osulamu omwezi, entinda, ennaalya, ziyinza okwawukana ku sente ze weetaaga okuba nti ofuna mu kitundu ekirala. Ng'oba oli awo mu kitundu ekirala wajja kuba nga walayisiko. Kakati tonkaka ate kuba nti eshaliya enkase nga bwe ntunda ice cream eginti bw'inna omutunda nawa side ziri endala. Kale ate ekyo kyo kirala si kyekimu na kiri. Naye singa tukusanga entinda mu supermarket y'emu nga product y'emu otaddeko price tags za njawulo, oyo yafuuka haram. Naye ekyokuba nti product eno y'emu ogitunda sente za njawulo mu supermarket y'entinda naye mu supermarket yo mu kitundu ekirala ate ya wansi kuba ya wagguluko, tekigaana kubanga ekifo n'akatale n'ebbeeyi y'ebintu esobola okuditamininga butya bw'ogenda okutunda ebintu mu mbeera efaananako bw'etyo. Kakati ensonga ya pricing nene era nkulu nnyo, kyova sharia evaayo ne principle. Buli kintu kyonna ekikulu sharia yajja ne principles kiguiding. Mu katale tosobola kugenda, muganda wange, tosobola kugenda mu katale ng'ogenze kugula n'otayogera ku thaman omuwendo gw'ekikyogenda okugula. In fact tugenda kulaba mu episodes ezinaddako kye bayita gharar. Ekimu ku bitakkirizibwa kukola kwe kusayininga, kwe kutwala ekintu mu contract ey'okugula n'okutunda nga temwogedde era temukkaanyizza ku muwendo
ekyo tukitegedde bulungi kibayita thaman kati buli oyogera ku muwendo gw'ekintu tolina bw'otayogera ku tasir na pricing baffe tutegera tutya omuwendo gw'ekyo kyotunda kwekuba nti okitaddeko omuwendo naawe n'ogamba nti kya mutwalo kya mitwalo ebiri kakati eno point gye twogerako nkulu nnyo esobola okukyankalanya ebintu politically esobola okuyingira mu economy y'eggwanga esobola okuleeta ne security nefuna obuzibu kwegamba nsonga nkulu nnyo yetaaga okukwatibwa ki n'obwegendereza naye nga tugivaako kubanga tuginyonyodde okusingako ku ndala olw'okuba nti nkulu nnyo tulaga tugitegeere tokkirizibwa kukaka muntu yenna kutunda ku bbeeyi gy'atayagala kutunda naye ate naawe tulabye nti mu katale teweetaaga kukola ki kuzanyira ku bintu by'abantu kuba nti obawubya oba tusuule mu butego bwo nga tumaliriza episode yaffe eno tumalirize n'ensonga bbiri ezitali mpanvu nnyo nga nazo example gye tunyonyodde ebadde nnyo ku pricing example ey'omukaaga gye twatadde wano ye example eraga obulyazaamaanya kwe kuba nti omuntu akozesa al-huquq al-ma'nawiyya intellectual property oli asobola okukwata mu bulyazaamaanya n'akwata erinnya ery'essimu oba erinnya lya brand naye n'akola erinnya nga lifaananamukko ne mu pronunciation naye nga lyawukanya ki nze nawe nalabako shell yaffe tebagispelinga SHELL nasanga somewhere sijjukira nawo bulungi nga nawo waliwo shell naye nga ku luno shell yaawo si ya S etandika na C of course ndowooza amateeka mu kuregisteringa company bayinza okuba bakiyisa naye tekiba kituufu kukwata bantu kubalowoozesa nti kubanga waliwo bambi batakola ki abatabifaako ne batabimanyi era agira batinga genda wali ku shell kati abantu bangi babulira omwo tekikkirizibwa kukozesa brand ya muntu trade name ya muntu patents buli kyotayinaako buvunaanyizibwa bwe bagamba nti ekyo ekitabo oba ebyo ebintu oba ki omuntu ng'akiyinako industrial design oba whatever aba intellectual property babimanyi mu Uganda waliwo etteeka intellectual property I think naye nga buli kintu kyonna ndowooza bayagadde okusoma osobola okugenda mu Google n'osaamu World Intellectual Property Organization ejja kulaga ensonga ezigwa mu kibayita intellectual property obwannannyini ku bintu ng'oba oli awo tebikwatwako naye ng'ate bya muwendo nnyo tojja kugamba nti obikutteko bwoti nti ettaka lyange lirino vesti yange yiino naye kati erinnya Gucci erinnya Adidas ako kokaka Adidas ako kokaka brand ne trade name nga yo yeetaaga okuba nti togikozesa kugikola ki era oba ojja kuba mulyazaamaanya okugenda ng'ogiteeka ku product z'omanyi nti ozikoledde Uganda naye n'ogenda ng'oteekamu nti Adidas tekikkirizibwa n'okitungira gy'okitungira nti Gucci tekikkirizibwa era twegendereze nnyo ebintu ebyo bya bulyazaamaanya kukwata ekiyinza okufaanana ekyo ekirala kyekyokuba nti omuntu akwata esowaani oba tiles ze bakoledde Uganda nassaako UK nassaako Italy mu ngatto obo bonna bulyazaamaanya baddu ba Allah tebukkirizibwa tusaba Allah tabaraka wa taala bututaase so n'abo abali mu business ennene okweyita kyotali okukozesa erinnya ly'omusuubuzi munno okuyingirira ebintu ng'ebyo tekikkirizibwa mu busiraamu waliwo ne ze bayita domain names kuba nazambuzibwako abali mu lulimi lwa computer ne website mubimanyi tebikkirizibwa kuba nti bikozesebwa bwe bityo kakati ensonga esembayo nga nayo ezimu ku example enkulu ennyo eziraga obulyazaamaanya nti twogedde ku bulyazaamaanya wakati waffe ng'abantu naye n'obulyazaamaanya bw'okola mu kutundako ng'ate olyazaamaanya Katonda oba naye weeryazaamaanya wakati wo ne Katonda nabwo tebukkirizibwa
kiva amanyi bagamba nti buli kutunda kwonna kullu bay'in yu'inu ala ma'siyah, buli kutunda kwonna, buli business gy'oyingiramu ng'eyina engeri directly or indirectly gyesindika abantu okwonoona, oyamba ku bantu okwonoona, ng'okuba tiketi z'ebivvulu, ng'okola logo z'emyenge, brand, ng'okola artwork, buli business yonna gy'ogenda okuyingiramu okimanyidde ddala egenda kuyingira mu kufacilitatinga bwonoonefu, tekkirizibwa kubanga mulimu kye bayita al-i'tidaa ala huquqillah, nti olwanagana ne rights za Allah tabaraka wa ta'ala, ate nga tekikkirizibwa mu Busiraamu. Era abantu abateeka obulango bwabwe obwa halal ku website eziri haram, eza pornography, eziranga obwonoonefu, ezaki gwe nga YouTube channel kwoteeka, oyagala kulanga sodawo, oyagala kulanga byakulya byo naye ng'obulango bw'osaze online, bonna bugenda ku websites ziriko bwonoonefu, ebyo byonna tebikkirizibwa mu Busiraamu, newankubadde nga kimanyi bakasitoma bangi gye bali, naye togenda kuba nti buli lw'okubirayo obulango mu website za pornography ki ekituukawo. Industry oba okola ki? Ogiwa ssente, haramu oyo bamuwa amaanyi okuba nti atambula, olw'okuba gwe ofunyeyo bakasitoma bokola ki? Be weetaaga, ekyo tekikkirizibwa. Mu maaso awo inshallah bye tugenda okulabako ebya pyramid marketing, multi-level marketing, tujja kubiraba inshallah mu episode ezijja nga tusoma al-gharar, uncertainty. Abantu bangi bali nnyo mu business ezo, network marketing, multi-level marketing, ne pyramid zikyagenda mu maaso, ponzi schemes, zonna tujja kuziraba inshallah mu episode ezijja mu maaso awo. Naye olwaleero mukkirize ne episode eno tumalirize obulyazaamaanya. Tebiweddeeyo kyekituufu, naye kikwatagana n'obulyazaamaanya nga issue efuula ssente zo ne business zo okuba nga ziri haram bwebwo. Ezo zimu example zetuwadde. Tukusaba omulundi era omulala tuyambeko okutubuulira byolaba mu katale nga obiraba ng'obulyazaamaanya, bitutereko kuki mu comment sections inshallah, twongere naffe okubiyiga n'okubitunulamu okulaba bakyolaba kye tulaba, n'okuba twongera okuyambagana okutegeera, kubanga business twagamba bulamu bwaffe. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuweemu obulungi mu musomo guno, ate atusaasire tugutegeere n'okusinga omusomesa kyayinza okulowooza bakyagenderedde okutegeera. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.